Ekyasuula abasooka ku nsi kikyatawaanya n'abaliwo leero. Bakiyita seeking for alternative. Adamu ne Eva balina Katonda. Era nga bategeeranga n'ensi ekyapa kiri mu mannya gaabwe bokka. Daba omukazi bw'ayogera n'omusota. N'agenda afuna alternative. Musota ne mugamba nti singa mwali akukibala kino kye yagaana. Katonda y'amazima ga Katonda yatugaana okudda emabega. Obulamu bw'omuntu okudda emabega tekuliimu. Ogenda maaso ne bw'oneesiriwaza emyaka gyo kasita ogivaako gy'ozzeeko tolina bw'ogisala. Abakola amakampuni factory ezikola ebizigo ebisala emyaka bakaddiwa ne bayiikayiika. Lwanyisa bwongo. Tewaliwo kyebayita anti-aging ng'emyaka gyeyongera. Ekinnuma nti ababuzaabuza ensi banaatera okuva mu nsi kubanga emyaka gyeraga bwerazi. Kati awe mwanditerereza obulamu n'ab'emirembe egiddako ne mubagamba nti Katonda mwesigwa. Tonoonyanga okubeerwa mu bakatonda abalala gye bakuŋŋaanira. Tonoonyanga okubeerwa eri bakatonda b'ensi. Tonoonyanga okubeerwa eri bakatonda abalala. Katonda ffe wa bujja. Twamutwala n'omuteeka mu kisero ky'abakatonda nti banoonye solution. Nsanyukira nnyo motto y'aba Intelligence Council, religion is for peace. Yesu yatulaga there is two types of peace. Peace that he gives and the peace that the world gives. You make a choice. You want his peace or you want the other peace.